Yes mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwokumukomo bwotona surprise. Come with me going jebaleko save on a business trip to Dubai for just a few days. Just osuna mwana wange byonna buli kyogenda omukola ajja kiŋŋamba leeta mukwateko wano eno okwateekeyo case. Come to mommy. Come to mommy. I'm going to miss you. Soko tuleko wano nkuvuge. Tulako wano. Woo! Nkuvuge mu motoka. Atidde. Emotoka yiyo. Sorry Kali, sorry. Omutima gumukuba. Sorry, so naye mbw afaayo nnyo atyo gwe. Amaalo tatera fuluma. Nze asika necklace. Bye little hope. Bye my baby. Bye my baby. Uyo. Bwakusuna ombuulira Amma kunze na ani akusuna. I'm going to tomuwa bikono byo. What? Don't give her your hands. Don't nababata pichi. Jesi omwana apelekera furi. Yerwanye ko. Omanyi wa maro buli kimwa akitya. Nena fuluma. Gwe sebo naye mbu ati obulamu abwagala. Alwanye n'asambagala singa no wayita wendala. Buli kimwa akitya. Amalo mangi. My baby, my baby. Bye. Omulaba bwaloba. Bananga abatulaba, we love you so much. Come with me. I'm going for a business trip. Just bunaku butono nnyo to Dubai. Naye nga mbagala nnyo stay blessed wendi mu booking surprise amanyi. Temutandika nti Shifa toliiwo. Just 3 days. 3 days. Olugenda sirubaza n'oludda sirubaza wamuze ennaku 5. So mu booking surprise mututume tubaagala nnyo and don't forget to pass by Hypex Studios babakuba ebifaananyi ebirungi eby'omulembe ate era bannange ate temwerabira. Yes, nti be bakuba ebifaananyi ebikola ku mikolo gyonna kwanjula n'embaga kuhinjirwa buli kimu temwerabira bannange ate era Hosh Fashions and Bridal bayina engoye ez'emikolo ez'omulembe ate era tugenze baleetera Hosh Fashions tugenze baleetera ngoye endala ensufu ennyo Gomez, gown, makanzu, sharias, sorry omusana. Kale, bye mami. Bye, tetugenze ffenna ku airport. Ate birimo kutegekera boto biki naye maama omwana alina amaalo jazz. Anti tatera kufuluma. Awanisa singa wayitawo piki endala n'olaba tazimanyi. Awulidde ekivuuma ne yeerwanako. Tubaagala nnyo munsabire just wish me safe journey. Ekisooka wantegera kuva ku kagere mpaka ginkoma Bag from Hosh Fashions. Akagato from Hosh. Bane leero samba. Omanyi twabimanyira nti oba ogenda olinnya ennyonyo olina kwambala closed canvas naye ebigere binnuma. Of late I've been very busy. Siwummula mu bukondo kutambula kudde eno kudde eri siwummula yadde. Ebigere byonna omanyi ebigere ne bikuzimba ne bikuluma. So nineyambalira buno. Bulungi. Yeah. Nenga tugende mikwano. Come with me as I'm heading to the airport. Yeah. I'll keep you posted. Iye naye naawe. Chichi. Oli kugira. Tulaba nko kigambo airport taxi. Bumzigulira mukwano. naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze
kushaka zulu nga kosoma nze hitila musoli nga goli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanemu kanabiri mwana gujja kunzita kanemu kanabiri mulenzi gujja kumenya wabula nnina siku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba mujje munyambe mumbuulireko bwe mba mwita hani oba bebi sikuyite handisamu olijinja lya muwendo erisinga byonna byendowooza mujje munyambe mumbuulireko bwe mba mwita muyite ntya muyite switi oba muyite my love Mr. Right Daddy Fast Bone Mr. Lecturer bisobedde muntaase wabula nnina siku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba wabula nnina siku nnina nze okoze birungi kyenda sobi aibine birungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olw'obulabo bw'okumukumu bwotona busapurize ekisooka wantegera okuva ku kagere paka gyenkoma kyokoma nono mbadyawo naleta olw'obugoye butuuka omwana ono naye wawo bugwaki bwatya bupomera nze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nnina siku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba wasoma wakenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma kushaka zulu nga kwosoma nze hitila musoli nga goli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe bujja bba bwe buti nga nange mumperekera nga ngenda nga nange ndi mu kugenda very soon tugenda tuyingira eri tuteeke wali ebintu jasi naye ezo surprise ataka tazireta hatataka onina nze okoze birungi kyenda sobi aibine birungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olw'obulabo bw'okumukumu bwotona busapurize ekisooka wantegera okuva ku kagere paka gyenkoma kyokoma nono mbadyawo naleta olw'obugoye butuuka omwana ono naye wawo
mukanabiri mwana kujja kunzita kane mukanabiri mulenzi kujja kumenya wabula nnina siku bino byokola mwana kwonnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana kwonnina byotunula byankuba mujje munyambe mumbuulireko bwe mba mwita hani oba bebi sikwite handisamu olijinja lya muwendo ebisinga byonna byendowooza mujje munyambe mumbuulireko bwe mba mwita mwite ntya mwite switi oba mwite my love Mr. Right Daddy Fast Bone Mr. Lecturer bisobedde muntase wabula nnina siku bino byokola mwana kwonnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana kwonnina byotunula byankuba wabula nnina mubwekipwate mupomera nze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nnina siku bino byokola mwana kwonnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana kwonnina byotunula byankuba wasoma wagenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga gw'osoma nze hitila musoli nga gw'oli kunze sikugamba bye njagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kane mukanabiri mwana kujja kunzita kane mukanabiri mulenzi kujja kumenya wabula nnina siku bino byokola mwana kwonnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana bagamba tufaanagana tula amatama kati hopo nfaanana kibbi kazi kirungi ennimba hopo nnimba tonkolera surprise tojagala tonkolera surprise lwaki basanga nga munjagala naye nga temwagala nge nsijja batulema okuteeba alayi wigiri okusinza butakutuuzaamu mukayimba kutituuzaamu wendo mwana kwonnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana kwonnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana kwonnina byotunula byankuba obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate